Njagala okwebaza mukwano webali nnyo webalire ddala ali ku BBS Terefayina yaffe. Eno no TV kumpi mu nsi yonna eyinza okugamba nti esomesa n'etuuka ku byobuwangwa bw'abantu bannannyiniyo. Ffe ng'Abaganda tutunuulira ebintu ng'Abaganda bwe tubimanyi. Omuntu atali Muganda jega ate ffe abatali Baganda otuleseewa, sibaleseeyo. Bw'ogenda mu nsi yonna osanga ensi eyina ebintu era bw'ozimbanga amaka galina kuba gago. Ayagala okubaako kyakoppa mu byokola mu makaago ajja mu makaago n'akutunuulira oba n'akwebuuzaako naga kino mwe mukikola bwe muti nti nange bwe nkikola nkisobole wange kijaayo nti ye. N'olwekyo ffe ng'Abaganda ebintu bino tubitunuulire bwe tuti. Mbadde nkugamba bwe tugendedde mu Bulango gye nkukulisiza nti waliwo emyaka gye tutuuka nga gyakugezesa. Waliwo oyinza okusanga omwana naddala ow'obulenzi nga ku ssomero baba nga batandise sports high jump nga buli kimu awaka ayagala kubuuka kibuuka, akakomera ayagala akabuuke kwe yeegezesa. After all n'omubiri gumuwaga gulya gulina amaanyi. Waliwo emyaka gye tubeera tulina amaanyi, buli kimu ng'oyagala okigezese. Era kyova olaba abaana abakuze awaka nga taata anywa emmindi bw'agimutuma era amala kusikako kiki ekiri mu mmindi eno. Abaana abakulidde ku bakadde baabwe nga mukadde waayina gaalubindi yazeerabidde, genda wali mu kabokusi kalimu enteeka gaalubindi ozindeetere, amala kwambala amala naye kuziteekako alabe. Nze nagiteekako nendaba ogunnya ogunene nnyo ogwesimye wengenda okulinnya neŋŋamba jjajja atambulira mu kinnya. Jjajja Musa yali tannafa, yafa mu 79. Naye bwe yabanga najambalako lumu saagiddira nagenda okulanga sibitegeera. Naye nga ye bw'ajambala alaba bulungi nnyo n'ateekamu empiso ewuzi ye n'agyetera mu mpiso ng'ataddeko gaalubindi ze n'atunga buli kimu ng'asobola n'okuwandiika ng'amala kussaako nga mubuuza kati atuusaako gweteekuwandiika layini okugira obugiri n'omukono ne guteera. Naye bambi nga tekisoboka kati nkirabye nkuze nga nange kineetaagisa gaalubindi okusoma obulungi n'okuwandiika. Naye mbadde nkugamba nti waliwo emyaka egyo egy'okugezesa. Mu mwaka gwa 74 nkubadde nkugamba nti abasajja abo baakubanye ebikonde ba Ayubu Kalule babbege. Kaakati abasajja baaweerezanga nga Radio Uganda eweereza wakati twalina TV naye nga tubiwulira bulungi ku sone yaffe gye twalina awaka. Kati bege kaakati tugamba kikonde kinyooka, mwezi gwawera mulamba buli lunaku tuwuliriza ebikonde. Naye ssebo ng'abaana badda mu nsuku eyo nadda ku kitooke. Abaana bwe twalabako ku TV tulaba abasajja abayiga okuba ebikonde ekitooke ebisawo bino boxing bags zebakuba ezo. Bagenda okugenda mu nsuku balaba ekitooke kijja empewo olukifuwako ng'egwa. Bano ebitooke biweze nga 6 ebigwa mu lusuku kiki ekisula. Bamala kutusanga ng'ebitooke tubiboka male ebikonde. Kega egyo gy'emyaka egigezesa. Naawe oddeeri bwe munaatuka kaakalenzi bwe kanaakuyiikiriza gobe nga tewakoze kya bbege. Ayubu Kalule okubiri okuba ekikonde n'engalo zaagumidde ku kitooke walese kigudde. Owulidde? Kati egyo gy'emyaka egy'okugezesa. Emyaka egyo egigezesa gye gitwala ebintu bino. Omulembe gwe tuliko ogwa .com abaana batunuulira mu masimu n'alaba kino n'alaba kiri. Mu ebyo bibalaba mwe mulina ebyo ebyekyamu okukukusa ebiragalalagala. Bate b'Abazungu babiraga ne balaga abaana engeri gye babiterekamu ebintu byabwe either abaakulabula oba okusomesa abalala kuba bo balina ebigendererwa bya njawulo. N'olwekyo abazadde mbagamba kebera mufaliso abaana abo enfaliso bagikubamu ebituli. Bwagukubamu ekituli n'asonsekayo ekintu mu kituli mu kisiponji ekyo. Bw'aba n'obudde obulungi n'atunga. Awo nno weegendereze omuzadde, ekyo kye kimu ku bintu ebizibu ennyo. Buli omwana onye fomula gy'ayinza okumanya nti omwana wo omufaliso gw'atwala kusoma. Waliwo egimu ng'engoye zaayulika, of course waliwo ayulika, ate ekyo kyangu nnyo.
okutandika okukebera omufaliso ogwo naddala gubanga gugonze ate bwe giba emifaliso emikalu naye tosobola butamanya bweba gujjemu olugoye tosobola butalaba mwana we yasaze weyakubye ekituli. Abaana tugezeeko ng'abazadde naye ate okusinga byonna abaana abo tutuuleko awaka kubanga ndi mugezi bulijjo nga mubuulire ekikyamu kimugambe nti mwana wange kino nkwegayiridde tokikolanga ne bwali bakikoze agenda oluvannyuma kukivaako kekirireetayo omutawana bitono agenda kugamba nti omukadde yandabula naye gw'otogambiddeeko ddala ate ekyo kibi nnyo kubanga aba yeevumbulira bintu bye naye gwe bye walabako bimugambe nti mwana wange kino kibi osobola okukigezesaako naye tokigezesa kibi. Nze neevumbulira amasannyalaze bangamba gakuba ng'ate ffe tumanyi omuntu okukaaba nti bamukubya ateeka okuba nga yagalamidde wansi. Sannyalaze gakugalamiza ddi? Nga biseera neebuuza gakuba gatya? Gwe gye emyaka gye nkugambye egy'okuvumbula ntuuka Mityana secondary school ku kyansonyi obuzira kitiibwa hall waali emabega baziyitaani main junction y'amasannyalaze ebiwaja nga bijirabi ekisenge kiri kyali wala nnyo ngakiweza mita nga 4 okugenda eri naye eri gyekikomanga gye baateeka bangamba waliwo akantu awo kakwate okajjemu omulala abamu baali nze nz'omu ku baali bagenda okukwatayo gakubaani galina embooko eruwa nagenda okulya gugugugugu naye gankasikweri Katonda yanyamba buyambi. Kati okugezesa okwo abaana balabule nga bukyali kyovula ng'omwana omuto bwe wabaawo akataala ng'olaba ayagala okukakwatako waakiri akagalo kakooneyoko awulire nti akalira ako kookya ekyo kimala tagenda buli ajja kumanya nti kookya kuba obulumi buli abujjukira tasobola kubwerabira. Ebintu mbadde nina bingi naye waliwo ayinza okubaako kyayagala okubuuza. Bw'oba olina kyayagala okubuuza bakutereka ennamba z'essimu ku bino oba okubaganyako ebirowoozo oba okugamba nti abaana twongere okubalabula ku kino n'abazadde twongere okulabuligana ku kino nakiri nakyo tukyongereyo kubanga abaana genda ku ssomero ng'okimanyi nti empisa discipline ku ssomero tugiyita discipline kuba lwe lulimi lwe tukozesaayo. Discipline is paramount. Empisa kintu kikulu nnyo kyekisookerwako kuba empisa kyekintu ekigenda okukulinnyisa ofuuke ove mu ttuluba ly'abakopi odde mu ttuluba ly'obulangira kubanga abalangira okujjako ensi eno okukyuka abalangira baweebwa ekitiibwa ate beewa ekitiibwa ate batendekebwa okubeera n'ekitiibwa n'okukyewa. Bw'oba bulako abatendeka eyo nayo nsobi ebeera mu lulyo ng'evudde mu bazadde naye abalangira balina engeri gye bateekeddwa okutendekwamu okukuuma ekitiibwa ky'obulangira empisa na buli kimu. N'olwekyo naawe empisa zo z'olina ng'omwana ze zigenda okufuula omulangira mu mbeera eyo. Ekyo nkikubuulira. Ekyokubiri okuwa ekitiibwa abakutwala okuviira ddala awaka okutuuka ku musomesa oyo omusomesa gw'oyita katica gundi gutica gundi gumaadamu gwani essomero okuva mu siniya esooka okutuuka mu siniya ey'okunagira emyaka 4 gyokka kigumire ekyo ekiriwo nkitegedde nti kizibu gy'oli naye obwongo bwo bugambe essomero lino ngenda kulimalamu emyaka 4 bonna kaŋŋuume emyaka 4 nkuviire maasita oba maadamu oyo nkole ki muviire. Va mu kwetaba mu bikolwa ebyokugamba tukole bwe tuti kyabangi kirondamu nnawalubwa bagenda kukwatako ggwe wekka gw'ogenda okusasulira banno bali. Nnawalubwa ye muntu ow'olutwe. Banno bayinza okuba nga bakuwazeewaze naye bo balina engeri y'okwewalamu obutakwatibwa bagenda kukwata ggwe. Bwe bali baba bakutte mwenna bali balina obusobozi obajja mu ssomero eryo ne bababuusa n'ensalo ne babatwala ebweru gwowe mawundwe ogenda kuddayo mawundwe kutya abantu n'enkuugi tezikyaliyo ebibira babimazeewo bw'ogenda ku bibira by'e Nakasozi byonna babimazeewo. N'olwekyo gwe omwana agenda ku ssomero obanga oli ku TV essaawa zino
naawe omuzadde ali ku TV gamba omwana nti omusajja oyo ayogedde kino mwana wange owulidde omuzadde oyo gwe mwana gwe taatawo halo sebo weebale kuba mu nkwano gali wango ekasanje essebo obadde ogamba ki gali wango essebo essebo abazadde kyokoze kituufu nnyo nkulaba abazadde bagayalirira abaana gamba tugayalirira kuba ffenna tuli bazadde emize mingi abazadde omwana agenda nabbe ate ngaomuzadde asibye omuzadde akola ki nabbe engoye n'azireka mu nnyumba n'atafaayo kugamba nti omwana engoye ziggyewa ya kuba nfunye leero omwami ng'agamba omwana yaffe engoye ate n'azireka mu nnyumba abazadde ne basirikira awo omuzadde ye mubbi wunzika ensonga eyo tugamba lwaki abaana bakola bwe batyo naye webala kutuweereza kale mukadde wange weebali nnyo gali wango batulabira ab'ekasanje halo wanji nyabo wanji maama nkuwulira nyabo tukanisiza nnyo ssebo kale maama mukulu sali tweyanza nnyo lwa puroguramu eyo gyotuwadde enyabo nange ndi muzadde amanya gange nze serabidde Juliet ani serabidde Juliet yenyabo nange omulamwa ogwolimu mu butuufu abazadde bintu byonna byotugambye buli muzadde ali ku BBS ng'abiwuliriza nze binyongedde okumpa ekyokuyiga ku byonna byotuyigiriza tewali mu butuufu kyetakola tulina kweddako ku byonna byotugambye akwenya omukisa webale tubuulirira amiina nyabo mukama akukuume Juliet webali nnyo webali eddala halo wanji nyabo kale maama genda mu maaso gwani nyabo nampeera okubidde wa Maguleti nakaseke enyabo enyabo obadde ogamba ki sebo omulamu ogwo tukuwulidde naye ekigambo ky'abaana nga bagenda mu ssomero abaana nga bagenda ku ssomero omugozi nze nsubira kuba bukudde wako omwana ogenda n'ebikolwa ebyo byobadde ogamba abaana bagera ekikolwa bakisse waka oli atambula n'omuze oguva ewaka nampeera kati tukole ki ng'abazadde era n'abazadde tubadde tusaba nabo bagambeko abakola ebikolwa ebyo enyabo n'abazadde tulina okuvaamu embeera eyo ne tweteekamu embeera ennungi ey'omu bantu n'abaana tukuwulirira embeera erina okubeera mu bantu enyabo neyanziza nnyo nnyabo neyanzeege essebo nsinzidde n'akaseke essebo kale nampeera maama oyo abadde nampeera Maguleti njagala nnyo okwebaza bwabaayo omulala akubye essimu nkwaniriza halo wanjisewo kale mukama wange naawe gyebaleko enkuwulira ssebo genda mu maaso avuddeko tulemeddwa okuwuliziganya mbadde nkuwulira bulungi mukwano mbadde nkugamba nga bwe tulinda omulala akuba nti ebintu bino bye twogerako ebyempisa wanji mukwano gyendi mukwano
kale naawe gyebale mukulu ani ono yiga okubidde wayiga aha yiga okola mulimu ki osoma kyakumeka senior 3 olina kyoyizeemu mu byetwogedde kiki kyoyizeemu yiga kale yiga weera bulungi kirungi nnyo omwana omuto senior 3 naaba nga asobola okuwuliriza BBS Terefayina osobola okubaako kyayiga halo wangi sebo sebo kwoli tofaayo kwoli sebo kwoli nkuwulira kale mukwano gwani erinnya lyo ani sebo sedero oh sennono Steven esebo yes genda maaso sennono ogamba ki okubiddewa esebo sennono teesa obadde ogamba ki sennono esebo naye tukoze tutya okugijjamu n'okugijjamu baana tetulina okukola abazadde ffe nnyini tetulina okwekolamu omulimu ogwo ffe nnyini ng'abaana tebannaba kugenda ku ssomero tulina okwejjamu emize egyo abaana tebajjamu emize egyo kaakati esebo oyinza okuba nga omwana we abadde awaka nga n'okubuuza tayaniriza bagenyi kati ogwo gumuvaamu ddi okay kale sennono bambi webale nnyo webalire ddala Steven banamityana bandabire bonna nti mbatumidde nnyo eyo ewaffe tusigaze eddakiika ntonotono tumalize puroguramu eno bwe wabaayo omuntu akuba njagalayo omuntu omu tunzike kale oba babiri halo wangi munnange kale mukwano nawe webale kubeerako ani kabugo okubiddewo kabugo Jackson yes webali bannakyotera bali batya naffe tuli bulungi tuli wa Ssaabasajja watudde siniya ki aha sanje wali mmanyiwaawo ng'oyise mu mimwanyi awo emwanyi zikyali nnungi ez'essanja awo ku mbuga y'abalangira olubiri lukyali lulamu nga bwe nalulaba okay kati teesa tuwulire aha aha eyo mbadde sigeze lutuwe tofaayo no TV yiyo aha aha n'akisalamu essimu n'etuula muli oh my god ateekamu biki kati mu ssimu ng'akukusa essimu ate awo omuntu yiseeko nnyo kabugo omazeeyo kale mukwano obeera bulungi ayayaya kino kikabugo bannanga ate kintiisa kabugo ontiisiza mukwano naye ng'ate goyogera ge mazima omulembe gukyuse ate bannannyinigo bennyini be balina okutuwa kati solution be balina okututemera empenda okulaba engeri gye tuyinza okutereeza ensi yaffe
ekitabo black book akisazeemu wakati essimu etuulawo bulungi nnyo bw'akibikka bw'ati kuba kyo kinene kina volume nnene kitegeeza bw'asala bw'ati okusinziira essimu bwe yagipimye Kabugo weebale nnyo osomesezza kati ate gonsinze ebintu bye njogeredde essaawa ennamba Kabugo oyogeredde eddakiika emu tommanyi n'akatono ky'osomesezza kiri eki naye kyonna kijjeewo aga amagezi mbadde mu butuufu go sigalina kale weebale nnyo bali eddala Kabugo munnakyotera w'essanje wemmanyi obulungi mbadde nga njagala okumaliriza bwe tufunayo omuntu omu naye mwetaaga kubanga nkyalinayo ko kendeeza bw'okuba essimu kendeeza bw'okuba essimu ng'okendeeza eddoboozi halo wangi damu sikuulidde essebo eddoboozi lya tv olijjako essebo mukama wange nje mbadde njagala kusiima BBS Terefayina. Gwani erinnya lyo gwani abuddeko bambi simutegedde naye weebali nnyo weebali eddala kubanga okubeerako ku tv n'obaako kyolaba kyowuliriza nakyo si nsonga ntono nnyo halo kwoli kale mukwano yongera ku ddoboozi oli ku Terefayina eyaffe ey'obujjajja ani ateesa ssebo Ashrafu genda maaso erinnya siriwulidde bulungi naye genda bw'oyitamu ng'okendeeza kasita owulira ng'oyiseemu ng'okendeeza halo muzabika yekyanzi mbadde nina obusonga bubiri bwe njagala nkoneko halo wangi nnyabo gyendi maama osibye otya nno maama gwe mukyalaani gwani maama Immaculate ekamuli eke obadde ogamba ki Immaculate bambi Immaculate okola mulimu ki okola mu dayale kiki kyowulidde ekyosinza okusiima mu bye twogedde Immaculate wali olabyeko ku muzadde ajja ku ssomero nga ennyambala gy'ayambadde naawe ekuswaza kituufu nange natwalayoko kasomero kali awo Busoga High nga ntwalayo muwala kati neto abo abazadde nsigenze mu ofiisi selekita n'agamba irabayo omukazi oli yavaazi genda n'omwana wo n'amugoba bulungi koza okomewo n'addayo n'avaala bulungi n'avaala gomesi ng'omukyala baaba neyanzizza nnyo so bandabirabe oli kamuli mu Busoga okay webale nnyo Immaculate awadde obujulizi ku kyennyambala ekyokukozesa ebiragalalagala tukikonyeeko ensonga eyo abazadde mugyegendereze abazadde n'abaana mbeegayiridde ensonga y'obusiyazi tetuyinza kugirekayo nti amasomero mangi galimu ekintu kino waliwo ekinnuma kiri kimu omuntu omu nannyini ssomero namugamba ku nsonga eno nali nginoonyerezaako mu ssomero lye nagamba gwe ensonga eyo gireke abaana bayinza otuddukako ebintu ebyo biri sensitive ensonga eyo
gireke. Munange oba onookola ki? Nannyini essomero akugambye ensonga eyo gireke. Yakozesa akagambo eri sensitive. Kitegeeza nti yantoozo nnyo w'ogikoonerako abaana bayinza n'okumuddukako, abazadde bayinza omujjako abaana. Tugenda kukyanganga tutya ensonga eyo. Naye nali maze okugitegeera kuba omwana yali avudde mu ssomero eryo ng'agambye nti ekyanzirusizaayo ABCD nga baagala kunkola kino. Ne wabaawo n'omulala gwe nakubira ate ye nga agwiridde ddala mu ttulwa ng'era essomero ddala. Ne mugamba nkwegayiridde si gy'osomesa. Naye olw'ekika ky'omulimu profession gy'olimu yeefuga system mw'ofugira yeefuga amasomero agagwa mu ttuluba eryo. Genda mu ssomero bwe liti muteese ku nsonga bweti ne bweti. Ensonga ng'ate eyo yali yeekwatagana ku ssomero ly'abaana bawala. Era naye yagamba ebintu ebyo nga si byangu kutandika. Kati tugenda kukola ki? Ng'omwana yavaayo yaddukayo, mwana yamaliza senior 1 mu yookubiri n'agaana okuddayo nga banne bamuli bubi baagala kumuwasa. Essomero eryo liri mu Kampala. Abazadde tutandika okunoonyereza ku masomero, boards z'amasomero mutandika muleme okuziba amaaso, boards ze mukulira okugenda obugenzi okutuula obutuuzi ne muteesa, si kutuula butuuzi, muteesa kubegasa abaana. Naye ensonga eziri mu baana mwennyini temuziringiriza nga board members. Mbeegayiridde. Akadde kalabika nga katuliira ow'ejjokolera era awo sijja kusukkawo. Njagala okukwebaza nze Saidi Damascus ndi muzzukulu wa Mugema. Kama Katonda awe buli muntu omukisa abaana baffe abagenda mu masomero bagende basome n'abazadde mufune ssente nze abaana Ssaabasajja Kabaka awangaale.